omwana mulungi, kafuta anyumye, marriage material, wife material, kyonna kyoyagala okuba ng'oyita kafuta olwaleero lunaku lwe kati lwe lunaku olugaddewo emboozi enkadde. Buli abadde awulira erinnya kafuta n'agamba Pretty Nicole olwaleero biwedde. Kati ababiri banjawulo nnyo banyawe ne bassebo abatulaba okwetoola ensiro nambabuuzaako n'ebibazo okuba nti mutugoberera buli vidiyo gye tubawa ne mubeerawo okubanga mugiraba. Amawulire ag'essanyu gali nti kafuta Queen owammwe olunaku olwaleero akyazizza omwami we ewa ssenga era ge masanyu gano ge makooti gano lunaku lwaleero byalinga byakusaaga. Kafuta n'angamba nti lujja omwaka guno kiina okuggwa, tulina okuyimba kano akayimba nti obwedda bambuuza kimu omusajja taakuyiwe omusajja taakulimbe embeera neeza naye nga lunaku lwaleero masanyu meereere abako batuuse. Kyekisinga okubeera ekikulu omanyi byonna musobola okubikola naye ekikola olunaku luno olw'okukyala babeera bako bazze banyumye bulungi mu mmotoka zaabwe ezakabi ssente mu mukolo. Tuli ku mukolo gwa kafuta akyazizza omwami we oba omulenzi we oba sserulungi we ewa ssenga. Wano we tuli olwaleero olujja lujjudde essanyu masanyu ku masanyu tugenda kunyumirwa. Kati eri agenda okugamba twali tumanyi lujja ggwe muko bibaawo abali bamanyi nti nze muko bibaawo. Omanyi bagamba mwami musajja muno waakusinga ensumika. Kati awo tuli tutandise okugera engero sajja yansinzeeko naye kirungi kiri nti kafuta kyali wange era mwagaliza kisinga. So eno yentandika y'ebifaananyi eby'omukolo gwe nga yegufaanana naye nga mbasuubiza nti kyonna kiwetaaga okuba ng'omanya gwefaani wa kafuta kyonna kiwetaaga okuba ng'omanya ku mukolo gwe tugenda kubanga tukikutuusaako kuba ekikulu kiri nti buli woolaba amakooti ku mukolo tuba tutuuse ate nga bulijjo nti ffe tubeera n'abantu baffe nga batwesiga baaganye tubeerewo ku mikolo gyaffe emikolo gyabwe baaganye tubasanyuseemu baagala abantu babe tubawe ekifaananyi ekituufu. Kamera eri emu ya Cavuton eyalujja yesobola okubawa ekifaananyi ky'omugole ng'avaayo bulungi nga tebiriimu mbw ate simanyi omugole ate tulabye omukana yeruse nnyo ate nga muddugavu tulabye ataddugadde ng'ate mweru tomubawanga waali. So kafuta mu Gomesi ez'ebbeeyi ez'omuwendo byonna byonna ebifaananyi tubiina bulungi naye bakafuta alina eriiso bulijjo siriraba eriiso lya kafuta likyuse bannange lino ddalamu infact muko naye nga muko tukwagaliza birungi byebirere aweebale kutuwa ssanyu makamoze togenda kwejjusa omwana omuwala gwe tukuwadde tumukuwadde agenda kukwata bulungi agenda kuwa essanyu ly'obufumbo agenda kugirayo ekifaananyi lwaki ekiseera kibadde kino okubeera ng'ofuna mwana munno togenda kwejjusa n'akatono ekyo nkikulayirira muko. So yembeera gye tulimu baganda baffe nze lujja mbeebaza bwebaza tone wali nnyo ku kamera tugenda kuba tubatambuliza ensonga z'omukolo gwa kafuta akasavu kanyama ku byonna ebigenda okuba nga bibeerawo. Gomesi gye mwakalaba akyayina endala nyingi ono bwakukyusa okusinga n'ekyo mubadde mulowooza kuba engoye ze twazitegese okulya n'okunywa tomoni abako bali mu vibe awo tuli nze lujja tujja tunyumirwa omukolo gwe. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeere mu beeyagale. Kyekifo kino we tuli wano kati line ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda. Abafika ebombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno. Ogonala muwatasere muyingira mu manoga aba ekyo ekibuga kyewamu kakyawenda bino mutawaana. Mbabakano olwaleero luno abaana bange abo ndowooza ka bakubuuzeeko bakunnamusizeeko aliwo akutta akaziga omuzungu. Abaana abange mutandise n'okubambulira nti ono muzungu natono nti mufiika namusiza ku bantu abo. Lindako ekyo kimala. Elade basebo. Nyonyo banyabo. Elade banyabo. Kulika amakubo. Amakubo tukayisemu. Naye owa Wanji mukulu. Sibeera muganda w'olalo tu. Oluwaki. Anti engeri otunga. Kanizanyiza obutatunulira ono. Akola bw'oti sookoleke. Omwana omuwala akazindalo kawuya akulina. Namusiza ku bantu abo nawe tuli. Huyo omwana oyo owulira eddoboozi liringera nakki aba yolowooza nkuzaako engalo sina kyenkwagaza otyo olutuuka anti lwakubanga era omukisa si yagugula awala obubi baguze ndowooza naye kanabe wakoppa eggwe olutuuka kwata omuzindaalo ogwo kwata omuzindaalo omusiraamu akwata enkumi otyo nakkirira olusuku nasimanya ku 6 ulira obadde oteze radio CBS ekiriiro kino oluyingidde ffe akalimu ne katuwala kada mu radio sanyu ekiri wasenga kijjubi senga ateredde tata ate naye embeera nzize just kukyala okwo kukyala era njagala okkirize abaana bano ow'obuwala n'ow'obulenzi tubakwasa ebigambo ebiri mu bayibuli okuva kati paka ku mbeera y'okwanjula weerituukira kati tubakwasa embeera eyo ate ebakuume paka kakati njagala okkirize bano abeeno tugenda kubala okuva ku emu paka ku 10 abaana bano batumemukwasa ebigambo ebiri mu bayibuli tutandike okubala nti emu ne bwebula etya omukama aginoonya biri mu bayibuli ebigambo ebirungi sattulula enkoto omulabe sitaani era omuwangule nyaniriza omwoyo mutukuvu okwennyamba tanula okubuulira enjiri amawanga gonna mukangavulanga abaana
abagyemu olw'okubalungamya bwe buli bamubafunye. Musa yava ku lusozi Sinaayi okuleeta amateeka ga Mukama. Munaanaazibwanga musaayi gwa Yesu. Mwendabire essanyu n'obulokozi. Kumiranga ddala amateeka ga Mukama Katonda era ogatambulire. Sabira tatakiriza omwana w'obuwala ono mubuulire kikino ekifaananyi nga sikirabangako. Tokirabanga kanti bano bakamera baabajje tumanyi kino tuli mu mulembe gwa digito. Ayinza okwasigala na muzeeyi Museveni mugira emirembe gye egya Nalongo. Era nze ndi wa 19 mbuzaayo emyaka egyo okufuna sente z'abakadde. Just ng'ofuna ebirikyo mbuze emyaka ena gavumenti ya Uganda esanyusa n'obwo omusolo emyaka 65 negamba nti gwe kwebadde obwo omusolo buli mwaka sente nyinyi tugenda kuddizaayo emitwalo wagina ekiro ennyama emu n'obunza.